Ensangi zino ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo n'abantu ssekinnoomu naddala abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo buli omu waali tatudde okwekubira kakuyege okusobola okulondebwa. Nabwekityo olunaku lw'eggulo ne minisita wa microfinance Haruna Kasolo yalumalidde mu disitulikiti y'e Kassanda n'Emityana yasinkanidde bannakibiina ki NRM okubasaba akalulu k'obw'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda. Eno bannakibiina gye bamutegeerezza nga bwe batafunanga buyambi bwonna buva mu woofiisi gye yeeyagaliza nga nabwekityo tebalaba makulu gaayo. Bano era bategeezezza nga bo bwe batabadde na mukulembeze. Wabula basabye Kasolo bw'abanga Mukama amuwanzeeko eddusu n'ayitamu okukunga abantu ba Buganda okuwagira Pulezidenti Museveni n'okubasitula nga banna NRM. Tugenda kuwagira Haruna Kasolo olw'ensonga twetaaga omuntu anatusitula singa aba NRM. Mu kwogera kwe Minisita Kasolo aweze nga bw'atagenda kutuula wakutambula okubuna ebitundu bya Buganda byonna okulaba nga buli kifo kirimu obwa NRM. Wali kwebaka sirina we sigenda kutuuka njagala kulaba ng'ali mu buli kifo w'NRM. Bwera wakufuba okulaba nga omuwaato wakati wa Buganda ne gavumenti eya wakati gukendeera. Naye wano Buganda tubaddewo nga tulinga nga talina mukulembeze waffe atugatta ku lukiiko waggulu. Naye